إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبو غانا بيتيبوا يباني نزابي بيتيبوا ونه وتوانغا هليلا اليوم والي بإذن الله تبارك وتعالى ندلكم كتو جفجي كتيبوا جتسبا الله عز وجل توانغا لذاتكوميري jiberenga jisa dewo okutuyigiriza eddiini ya Allah tabaraka wa taala bannanga bibitibwa mwenambagala nnyo awalan saba Allah azza wa jalla kakasa ensonga eyo ejendi gyemuli biidhinillahi tabaraka wa taala timbagala nnyo lillahi azza wa jalla abulugana bibitibwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu enam barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan abulugana bibitibwa olwairo olunaku lwakuna biidhini wa internet tukeriyemu naye era alhamdulillah tuzze Allah tusobozesa tubeeranga tujja okubatuusaako hal yawmuka islamiyun abaffe olunaku lw'olusiraamu mujukire nti olwokuna olwaggwa tetwasobola kulabagana biidhinillahi tabaraka wa taala olw'embeera ezaali ziriwo naye Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa taala tuwadde ekyengera okubeera nga tulabagana olwokuna luno biidhinillahi tabaraka wa taala olwokuna olwayita twali tulaba abaffe olunaku lwo lulimu okugendako ku muzikiti ensonga eno tugiraba biidhinillahi subhanahu wa taala era netuginyonyoka bulungi olwaliro tugenda kulaba biidhinillahi tabaraka wa taala ensonga endala abaffe olunaku lwo lusiraamu olunaku lwo lulimu okusaala ku swala eza sunna allahu akbar olunaku lwo lulimu okusaala ku swala eza sunna twalaba obulungi obugenda ku muzikiti ogeze ku muzikiti osadde swala eya jama eya farada Allah ajja kulalikako tabaraka wa taala nitulabya naye olunaku lwo lulimu okusaalako ku swala eza sunna muganda wange ow'ekitiibwa manyinaze omulungi ow'ekitiibwa bwolubanga olunaku lwo luziba nga temuli kusaala swala za sunna munnange olabye munnange osubiddwa munnange oli bubi daima bega wetegereze biidhinillahi subhanahu wa ta'ala era olabe lwaki olunaku lwo tulimu okusala ku swala za sunna era kitereeze bwe kibanga tokirina kitereeze otandikirewo bunnambiro okusala ku swala eza sunna gwenga mu lunaku lwo lugenda okukya ne luziba nga osaddemu ku swala eza sunna munnange genda bugenzi mu maaso yongeramu maanyi bulungi bwerere mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abulugana bibitibwa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan النوافل والسنن الصلاة إذا السنة إذا تيغاليبه والسنن الراتبة نزينو زتوغوبere ganya ku swala oba zitugobere ziswala zitusala ba'diyya oba qabliyya bwezityo التابعة للمكتوبات الراتبة السنة زويتا الراتبة هي التي التابعة للمكتوبات زينو ezigobere swala ezala halikibwa amakuru esuna zitusala nga tutundwa kusala swala zala halikibwa oba zitusala nga tumaze kusala ezala zala halikibwa ne nawafil ne swala endala ezacheyagalire eza sunna manya owekitiibwa nti anna min ni'mati llahi tabaraka wa ta'ala mazima kubimu kubyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala kubimu kubirungi bya Allah wekitiibwa tabaraka wa ta'ala an shara'a li ibadihi nawafila zaidatan ala al-fara'id Allah akbar kukubeera nga Allah tabaraka wa ta'ala yatuteerawo eswala yatuteerawo oba okusinza yatuteerawo ibadat nga zakyeyagalire
nga zezeeyongera ku ziri ezaalaalikibwa lwaki litukammila biha alfaraid zino eza sunna zisobole okubeera nga zijjuza ezaalaalikibwa wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan lwaki lianna alfaraida kulokubanga ibada ezaalaalikibwa la takhlu min naqsin mutufu tesobola butabula muki bukendeevu tesobola kubulamu bituli tesobola kubulamu bukendeevu tetusobola kuzijjuza nga Allah bwazaagala subhanahu wa ta'ala tetusobola kuzijjuza nga omubaka bwe yazijjuza tabaraka sallallahu alaihi wasallam amakulu nti tuzisaala nga zirimu ebituli kati Allah tabaraka wa ta'ala kwe tuteerawo nawafila tutewesa ibada eza sunna ibada ezekyeyagalire tukammalu biha alfaraid nga zijjuuliriza ezaalaalikibwa era singa ibada ezo barakallahu fikum jazakumullahu khairan oba swala oba kusiiba oba kukolaki okwa sunna singa Allah teyakulagira tabaraka wa ta'ala walaula anna Allah azza wa jalla sharra'aha singa Allah subhanahu wa ta'ala tiyaziteekawo nazituteerawo nezibeera nga zaalagibwa nezibeera nga zatukkirizibwa okubeera nga tuzikola lakanat bid'a zandibadde kuzuula mu ddiini amakulu nti wandimiridde nga okusala eswala ولا كان قبل الظهر ولا كبير بعد الظهر وهكذا زاني بعد ما تمت بدعة ne Allah tabaraka wa ta'ala yazitulewo nga tujjuuliriza nazo ebiba byononese biba tebituukiridde mu ibada zaffe eza faraid barakallahu fikum wanawafil barakallahu fikum jazakumullahu khairan tuli ku bulungi obuli mu kusaala eswala eza sunna oba obulungi obuli mu kuyimirizaawo eswala eza sunna biidhnillahi tabaraka wa ta'ala wanawafil anwa mutaaddida barakallahu fikum eswala ezakyeyagalire eswala eza sunna mwana watu zirina emiteeko giwerako wa ajnas zirina emiteeko nga giwerako minha muzo arrawatibu tabi'atu lilmaktubat wa hiya 12 rak'a mulimu zino zetusaala eswala zetusaala eza sunna zibayita arratiba sunan arratiba zezigoberera eswala ezaalaalikibwa amakulu nga tetunaba kusaala dhuhuri netusaalayo nga tumaze okusala dhuhuri netusaalayo nga tumaze okusala magribi netusaalayo nga tumaze okusala isha netusaalayo nga tumaze okusala magharibi netusala nga tetunaba kusala fajiri netusala ezo zibayita as-sunan arratiba biidhnillahi tabaraka wa ta'ala era ngezo ziri 12 nga tugenda ziraba insha Allah tabaraka wa ta'ala 40 qabla adh-dhuhr tusalanya nga tunasala adh-dhuhr yusallim min kulli rak'atayn nga osala bi osobola kusala bibiri osobola zisalanga adh-dhuhri naye nga za sunna osobola zisalanga adh-dhuhri naye nga za sunna zenye zisooka nga tunaba kusala ki salatu adh-dhuhri wa rak'atani ba'daha nusala ni rakabiri nga tumaze okusala adh-dhuhri wa rak'atani ba'da al-maghrib ni rakabiri nga tumaze okusala maghribi wa rak'atani ba'da al-isha nga tumaze okusala isha wa rak'atani qabla salatu al-fajr nga tunaba kusala salatu al-fajr nusala yubiri hadhihi 12 rak'a oba 12 rak'a ezo ze 12 ezo nno la hawla la quwwata illa billah ezo nno nkulu tezisaana kuzanyirako tezisaana kulagajjalirwa tezisaana kulekebwa wa in kanat za sunna naye nkulu okumanya nkulu man sallahunna omuntu azisala fi kulli yawmin wa layla mu buli lunaku n'ekiro oba mu misana n'ekiro bana Allahu lahu baytan fil janna mwana wattu Allah muzimbire nyumba mu jana Allahu akbar buli lunaku nga Allah kuzimbire nyumba mu jana buli lunaku botugamba nti Allah kuzimbira mu jana ennyumba barakallahu fikum tulowooza buno obubiribiri bw'abakabaka buno ku nsi tulowooza buno obuyumbayumba bwa president kuno ku nsi Allah bagamba nti akuzimbidde ennyumba mu jana kibolaba Allah baroma kibagamba nti Allah omuntu gwazimbidde ennyumba mu jana mumkin an yukhallihi fi nnar tekisooka busoso okubeera ng'atagedda muleka muliro ng'amuzimbidde ennyumba mu jana wala hawla la quwwata illa billah eze 12 nosalera kanya eza sunna nga tutunula kusala salatu dhuhuri kugamba osobola zisala 2 ng'osala 2 n'otola salamu n'osala ne 2 n'otola salamu era osobola kuzisala nga salatu dhuhuri oba asiri amakulu n'osala 2 n'otulamu tahiyati ya wakati n'oyinirira n'oleeta ne 2 ezisigaddeyo naye ng'osala sunna ezo ennya nomala okusala salatu dhuhuri n'osala 2 gwe mukaaga
nomala kusala salatul maghribi nosala 2 gwe 8 nomala kusala salatul isha nosala 2 lye 10 nga tonaba kusala salatul fajiri nosala ye 2 zezachi ze 12 ombaka zagamba sallallahu alaihi wasallam hadithi ngeri muslimu hadithi ya mama wa fuwechitibwa ummul mu'minin ummi habiba رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت أقام بوجتيبا أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نولد منين نولد مكرو نولد مكوغو نولد كبكا عليه الصلاة والسلام نولد أنغا أقام بتي أم المؤمنين أم حبيبة رملة يا تنمزة أقام أنت يولد منين صلى الله عليه وسلم يولي ومكوغو صلى الله عليه وسلم يولي كبوي جومبيرا صلى الله عليه وسلم يولي ومواغلوا صلى الله عليه وسلم غاغامتي ما من عبد مسلم تولي مدو ينم سلام يصلي لله آثارك الله تبارك وتعالى الله أكبر يصلي لله آثارك الله سبحانه وتعالى تسالك باندبي tasaranga inabyanonya tasala kumuwana tasala olwokuba ina diru zagoba wabula yusalli lillahi tabaraka wa taala nga asala kulwa Allah tabaraka wa taala fi kulli yawmin bulirunaku 12 rak'a asale iraka 12 ngerake ze 12 tatawuan asala nga cheyagalire ghaira alfarida tezamula alikibwako irakeze 12 tazisara illa bana Allahu lahu baytan fil janna okujja kunga Allah tabaraka wa taala amuzimbire nyumba mu janna. Allahu akbar. Muroya endala illa bunya lahu baytun fil janna okujja kunga azimbirwa enyumba mu janna. Allah yajimuzimbira tabaraka wa taala ngazimbirwa enyumba mu janna. Allahu akbar. Allahu akbar. Eraka 12 ezigoberere swale zalalikibwa bwozisala fi kulli yawmin bulirunaku mu kiro n'emisana Allah tabaraka wa taala akuzimbira nyumba mu janna. Gwani Allah akuzimbira nyumba mu janna? Obo si bulungi bwa swala eza sunna, si bulungi bwa rakiza, tuli kwezo zokka. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tuli kwezo zokka barakallahu fikum. Ninga swala eza sunna nyingi Allah mulimu salatu duha, mulimu salatu layli, mulimu tahiyatul masjidi, mulimu nyingi eza sunna. Nika tuli kuzino aratiba ezigoberere swala zetusala qabliya wa ba'diya. Ombaka agamba sallallahu alaihi wasallam antezo tozisala okuja konga Allah kenyini tabarak wa taala akuzimbire nyumba mu janna. Allahu akbar. Omanyi nyumba ya Allah tabaraka wa taala mu janna, omanyi obulungi bwayo, omanyi bwetemagana, omanyi bwetunula, omanyi agenda okujikuzimbira nga kikyoli mu maaso ge, agenda okuzimbira nga takusiimye kweri, agenda okujikuzimbira nga tamaze kulaba nti ddala oteekeddwa okubeera nga gwogizimbirwa. Allahu akbar lillahi alhamdu wala hawla wala quwwata illa billah. Ay Allah tugabire obulungi, otugabire obusilamu, otugabire okwagala okubugera mbaka sallallahu alaihi wasallam, otugabire sunna zino zitwanguyire. Mbaka agambye nti Allah tabaraka wa taala akuzimbire nyumba mu janna. Kati nabalugana bibitibwa بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والأفضل أن تصلى هذه الرواتب في البيت. اتسينغا أبرونج بإذن الله سبحانه وتعالى كوكسارة السنيزو وكم النيومبا يو سيسونغا إمام سيسونغا مأموم غباسازا سيسونغا ني ekisinga obulungi kukubeeranga ozisalira mu nyumba yo. Buba oyina obusobozi obusalira mu nyumba yo, zisalire mu nyumba kisinga obulungi. Lwaki? Kulokubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam munene yagamba alayhi salatu wassalam, hadith zasinga mu Bukhari biidhnillahi tabaraka wa taala, omubaka ngagamba nti afdalu salati almar'i essola y'omuntu esinga obulungi mu ssola za sunna fi baytihi, eyo gyasalidde mu nyumba ye, illa almaktuba, okujjako ezaalaalikibwa zo zirina kutwalibwa mu muzikiti. Kyetwayogerako mu darusa yayita
obulungi bw'okugenda ku muzikiti nga tututteyo swala ezaalaalikibwa. Mbaka kyagamba wano sallallahu alaihi wasallam ti afdalu salati almar'i fi baytihi, eswala esinga obulungi eri omuntu, eswala y'omuntu esinga obulungi eyo gy'asaalidde mu nnyumba ye, illa almaktuba, okuggyako ezo ezaalaalikibwa. Ze ziriwa ettaano ezaalaalikibwa zirina kgenda mu muzikiti biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. الظهر العصر المغرب العشاء الفجر زتانو زينا كبيرا مزكتي وكجك إذا السنة زيتوارك وكا بإذن الله تبارك وتعالى. حتى لو كنت في مكة ودومون تواري مكة وداري مدينة اتسينغو برونجي eswalezo kuzisalira mu nyumba kuba Muhammad sallallahu alaihi wasallam esaliranga mu nyumba ye. Awuno nawo tujjawo obujulizi obulaga nti eswala Makka zirimu emitwalo 10 eswala emu. Owe Madina eswala emu erimu eswala 10. Eswala ezo ezaalaalikibwa so seza sunna. Eza sunna mbaka agambye sallallahu alaihi wasallam nti zisinga bulungi ng'omuntu azisaalidde uwe mu nyumba ye. Era mbaka sallallahu alaihi wasallam yasalanga mu nyumba ye alayhi salatu wassalam. Naam. Rabuluganda bibitiwa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Waliwo ne wafiri endala sunna endala era nenga zo sizino sineza baadi yani qabliya wabula endala biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ombaka zagambako sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Mughaffal radiyallahu ya Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ombaka yagamba nti baina kulli adhanaini swala, wa buli wakati wako azina n'okukima swala waliwo kusala. بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ومبكى ناغامبا كومولود وبوكساتنتي لمن شاء إلو يابيرا يغدي أما كنتي بولي وقتي وكوازينا نوكتيم الصلاة إلى تصالي له السنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ezitali ziri kumi n'ebbiri mbaka zayogeddeko tizirike jana mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. N'ensonga eyo barakallahu fikum wajazakumullahu khairan nti tukoleki tuberenga mbutufu tukolaki nga twekwata ku sunna ezo biidhni tabaraka wa ta'ala. Sunna nyingi nga kuberanga qabla al-maghrib kadhalika tusobola okusala sunna qabla al-maghrib. Umbaka kyagamba sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib thalathan, yachogera emirundi esatu. Ogwokusatu n'agamba nti liman sha eriyo abayagadde. Obujulizi ojja busanga mu musnad Imam Ahmad biidhni tabaraka wa ta'ala wa sunan Abi Dawud insha Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayogera ku sala qabla al-maghrib nga tutumba kusala maghribi kubanga zile 12 to sunna ya magharibi ibira baada al-maghribi ebiri eziri ku 12 ziri niko tunombaka sallallahu alaihi wasallam tugamati ni qabla al-maghribi tusobola okusala sunna chagamati sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi liman sha eriyo yabayagadde. Atera ekyo kiragana hadithi eri yisenti baina kulli adhanain swala, buli wakati wokwazina adhanain enjazina ebiri kitegeeza okukima swala n'okwazina n'okukima swala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam. Wa hakadha bibi Allah subhanahu wa ta'ala kati sunna nyingi zikino kuberanga twekwatako bibi Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati kitwakalo kwogerako bibi Allah subhanahu wa ta'ala nga tugenderera kwogera ku sunna kurake biri eza qabla al-fajr, rake biri eza qabla al-fajr ezo nkuru ebitenkanika ezo nkuru zezimu ku 12 ziri ombaka zatugambe zirike jana kuzo kwekuli erakabiri zetusala qabla al-fajr nga tutumba kusala salatul fajr. Tegeka buluganda bamaze okwazina salatul fajr oli muzikiti oba oli waka olidde okwazina obudde buyingidde n'osala erakezo bbiri nga tutundaba kusala ki salatul fajr nkuru nene ebitagambika. Wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Umbaka gamba sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mazmumbaka alayhi salatu wassalam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'atayn qabla al-ghadat. Rawahu al-Bukhari. حديث البخاري بإذن الله تبارك وتعالى. أجامبا واشتبا عائشة رضي الله عنها ومنين أجامبا وجهكو أجامبا عائشة أجامبا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرينغ بك عليه الصلاة والسلام لا يدع 4 قبل الظهر يرينغ ترك راكنيا ngate tunna kusala الظهر
amakulu yasalangira akanya nga tetunaba kusanga nga tanaba kusala dhuhuri kitwagambye kulaka zine 12 nchosalanya nga tunaba kusala dhuhuri kati Aisha agamba radiyallahu anhu bujulizi buzze agamba nti kana la yad'u arba'an qabla dhuhuri yaringa tarekayo alayhi salatu wassalam rakanya eza sunna eziri ku 12 ziri nga tanaba kusala swala ya dhuhuri wa rak'atayn qabla al-ghadati atera yali tarekanga rakabiri nga tanaba kusala salatul fajr zonna ziri ku 12 ziri Allah za mpaka zatugamba nti singa omuntu azisala Allah muzimbire nyumba mujana tabaraka wa taala kati mpaka yalinga tazireka ezo ila Aisha agamba radiyallahu anha agamba lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala shay'in min nawafili ashadda ta'ahudan minhu ara rak'atayn al-fajr hadith al-Bukhari Muslim Allahu akbar mpaka agamba oba Aisha agamba radiyallahu anhu ngatendo mbaka sallallahu alayhi wasallam engiri je kwatanga ku sunne zebbiri kurake zebbiri kabla al-fajr yagamba nti tewaliwo sunna zonna musunna ombaka ziyasinga kwekwatako nnyo ngala akabiri nga tetundaba kusala salatul fajr ezo yalinga zeko era tewaliwo minan nawafili ashadda ta'ahudan tiwaliwo rakazi yayo waliwo sunna ziyitirizanga nnyo kwekwatako musola ezekyagalire musola eza sunna ngala akabiri eza kabla al-fajr nga tetulaba kusala salatul fajr barakallahu fikum ila gamba anha وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى حديث فكوية ينيني عائشة رضي الله عنه منني أقامتي وجتي صلى الله عليه وسلم قال أقامتي ركعتا الفجر ركبري نتكون لك صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها بناجي خير من الدنيا وما فيها إلى كبيري زتو سالا نتكون لك صلاة الفجر ومبكى قامتي خير من الدنيا وما فيها نونجي نيوكو سينج الدنيا نبي جريكو الله أكبر زيرو حديث لما زيمو كغامبا newunyiza neva mukwewunya nenkulungutana kugamba byantabuseko era kabiri nga tutunaba kusala salatul fajiri imamu amazokwazina oba muadhini amazokwazina salatul fajiri yayingide obudde bwa salatul fajiri buyingide no situka no genda ku muzikito oba uwe waka wadde gwo mukyale we waka no salera kabiri qabla al-fajr ombaka gamati khairun zesingo obulungi mina dunya wa ma fiha zesingo obulungi okusinga dunya nebiriko nenga mumanye bili mu dunya balugana bikibwa okutawana kutukrawana okutingana kutingana efitalo tukwakadanirwa efitina na buli kimu kyonna dunya gold yali mu dunia sente ziri mu dunia abakyala bali mu dunia abaami abali mu dunia emotoke ziri mu dunia amayumba agali mu dunia ebyobugagge biri mu dunia business eziri mu dunia ebirungi ebiri mu dunia obimanyi omuntu wangazi munsi wa wangalira ngalaba alhamdulillah tusekyekyo omuntu abera ubezi London omuntu abera bwezi Dubai omuntu abera bwezi mu America omuntu abera bwezi Kuwait omuntu abera bwezi Qatar omuntu abera bwezi Turkey Italy nalabanga kugamba munsi alhamdulillah yamaze nti abera London ne bakuba enduru ne bakola kine bamweyagazisa ne bamwesimisa abera Dubai ne bamwesimisa ne bakola ki ne bamulaba nti amaze abera mu America ne bagamba bannange abo bakola batya Allah ngabe yasasira abera Saudi nti bannange abera mbawarabu abera muna nankani abera mbazungu noteka abantu kubonkeke moro kubabera mu America moro kubabera London moro kubabera Dubai moro kubabera Kuwait moro kubabera simanyi France noteka abantu kubonkeke ya niyo ombaka gamanti oyo kasasiro era kabiri omuntu zasalidde Uganda Masaka wansi nga nokumanya tubamanyi nga ne Kampala tamanyi nayo nga tasubira na kujjayo nga iza kufanga tazeko na mu kibuga Kampala
naye era kabiriza sala khairun min ad-dunya wa ma fiha nungi nnyo okusinga eduniya yonna n'ebigiriko. Allahu akbar alhamd wala hawla wala quwwata illa billah. Ombaka mu riwaya endalaga mu hadisi ni Muslim eyo ombaka mu riwaya endalaga nti lahuma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'an. Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah. Ombaka gamba nti era keze bbiri ahabbu ilayya zisingo kwagalwa jendi min ad-dunya okusinga eduniya jami'an ate yonna. Era keze bbiri ombaka gamba nti zisinga okwagala gyali okusinga eduniya yonna. Eyo eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nenga zitwala kadde ki n'eddakiika ttaano ziwera ng'ozimaze. Allahu akbar wallahi hamdu wala hawla quwwata illa billah. Saba Allah azituwe azitugondeze. Omuntu ozuukuke ku salatul fajiri nga tebannaba kwazina ofune wuzu odde wali osaleko kekiro olete ku tasbihati osabe Allah tabaraka wa ta'ala wennyini mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okwazina ng'owulira oddemu okwazina osomeddwa nga bamaze okwazina osale era akeze bbiri nga tonnaba kusala salatul fajiri. Ombaka agamba nti khairun min ad-dunya wa ma fiha. Kakati na bulugala bibitiibwa sunna ezebbiri ngezetusaala oba sunna ezo ba era keze ebbiri zitusaala nga tetunaba kusala salatul fajiri zirina enkizo yaazo mu sunna zonna ezisigadde. Zirina enkizo yaazo era kezo zirina enkizo mu bintu ebiwerako. Awalan ekisooka annahu yusannu takhfifuhuma kiri sunna okubeera nga omuntu taziwanvuya. Ekisooka mu bwenkizo bwazo nti kiri sunna okuzikendeeza obutazirwamu obutazimiriramu nnyo. Falaw atalahuma al-insanu lakana mukhalifan lis-sunna. Era singa omuntu aziwanvuya nayimirira nasoma al-Fatiha nasoma Bakara naziwanvuya mu nsaala yaazo aba yawukanye ku nkola y'omubaka sallallahu alayhi wa sallam kulwokubanga ozikendeeza okuzisaala nga tuzanguya ye sunna. Era omubaka yazanguyanga nnyo sallallahu alayhi wa sallam hatta kanat Aisha radiyallahu anha taqul okutusana Aisha yagambanga nti innahu yukhaffaf fihima hatta aqul oba innahu yukhaffifu fihima. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yakendeezanga oba yayisalanga nga azanguya Aisha gamba okutusana nagambanga nti aqra'a bi ummi al-Qur'ani amla abaffe asome suratul Fatiha oba nedda. Okuzikendeeza ono okuzisaala amangu ono kyekigenderwamu si kusaala nga bano bannaffe bwe basaala nga talina na byasoma mu swala wabula tombaka yazikendeezanga mu nsoma yaazo. Ntegereka buluganda so si kukuba obukubi muntu ona kugujjawo kukongola obukongoza kugujjawo alinga abojja byannakane bwahakaza si bwe kiri nga bano bannaffe bwe bakola ki bakaza ko bakoddomi bange nga bakoddomi bange basaala obanga abafirika bamu basaala obanga abarabo bamu basaala kanabera mu swala lutube lwali songa jivuddemu nedda sitegera wa amakulu kyombaka sallallahu alaihi wasallam teyasomanga nnyo mu rakazino yazanguyanga amakulu yayanguwanga mu kusoma nenga byasoma we biri era bituufu sallallahu alaihi wasallam. Ekyo kimu amakulu nti Aisha agamba nti mbutuufu ombaka yazikendeezanga yasaalanga mangu olusi nga ndowooza nti abaffe nga ŋŋamba nti abaffe asomye suratul Fatiha oba tagisomye. Lwaki min shiddati takhfif kulw'obuyitivu okubeera nga yazikendeezanga sallallahu alaihi wasallam mu kuzisaala. Ekyo kisooka eyo miiza oba ekyo kugamba nkizo ku swala ezisigadde. Ekyokubiri barakallahu fiikum jazakumullahu khairan ti annahu yusannu fihima qira'atun muayyana. Era zine enkizo nti zisomerwamu essuura ezeyawulidde. Zisomeramu ensoma ezeyawulidde. Oluusi alayhi salatu wassalam yasomanga mulaka esooka nga mazaali Fatiha mulaka ezebbiri nasoma qul ya ayuha alkafirun surat alkafirun qul ya ayuha alkafirun la a'budu ma ta'budun
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. مراكي يكبري نسمع سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إزراك الزبي روسي يسمع صلى الله عليه وسلم مراكي سوكا نسمع قل هو الله نسمع سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون مراكي يكبري بيامنا غير فاتحة نسمع سورة قل الله أحد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم kakati Urusi alayhi salatu wassalam yasalanga nga soma muzo aya eri mu suratul Bakara aya ey'ekikumi mu asatu mu mukaaga alayhi salatu wassalam yasomanga mulaka esooka aya ey'ekikumi mu asatu mu mukaaga egamba ekya egamba nti qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaqub wal asbat wama utiya musa wa isa wama utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. mulaka esooka Urusi yasumange aye yo mulaka esooka billahi tabaraka wa taala egamba nti qulu mugambe mu abasilamu abakiriza Allah tabaraka wa taala nti amanna billah tukiriza Allah tabaraka wa taala wama unzila ilaina nibyo jaswa jituli Qur'ani yekitiwa yaswa ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wama unzila ila Ibrahim nibyo jaswa ku Ibrahim wali busilamu wa Ismaila nibyo jaswa ku Ismaila wali busilamu wa Ishaqa nibyo jaswa ku Ishaqa wali busilamu wa Yaquba nibyo jaswa ku Yaqub wali busilamu wal asbat nibyo jaswa ku byabava mu lwa nabbi Yaqub wali busilamu wama utiya Musa wa Isa nibyo byaweebwa Musa ni Isa alayhi assalam wali busilamu wama utiya an-nabiyuna min rabbihim nibyo byaweebwa nabbi bonna okuva eri Allah waabwe tabaraka wa taala la nufarriqu bayna ahadin minhum tetwawula wakati waabwe n'omu yenna bonna bannabbi ba Allah subhanahu wa taala era bajjanga na busilamu wa nahnu lahu muslimun era naffe tuli basilamu kulwa Allah subhanahu wa taala. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam Urusi yasomanga ayeyo mulaka esooka ngasala sunnatul fajr yalingo omubaka sallallahu alayhi wa sallam asoma aya erimu suratu Ali Imran aya enkaga mwinya egamba etya egamba nti qul ya ahla alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. mulaka eyokubiri yasomanga aya eyo eri mu suratu Al Imran aya yankaga munya biidhnillahi tabaraka wa taala egamba nti qul bagambi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ahla alkitab abange bannanyukuwe bakitabo alyahudi wannaswara ta'alu ila kalimati mujje ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum mujjeri ekigambo ekyamazima mujjeri ekigambo ekyobwenkamuka mujjeri ekigambo ekyamazima ekyobwenkanya ekiri wakati waffe nammwe kyekiriwa alla na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'an bwe butasinza ffe nammwe okujja nga tusinza Allah tabaraka wa taala era nga tetumugattako Allah azza wa jalla kubanga obusiraamu ye dini y'abannabbi bonna bajjanga bakoowola bantu kudda eri tawhidi bonna okuva ku nabbi yasookera ddala Allah gwe yatuma paka ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasembayo nga bonna bakoowola eri Islam bakoowola eri tawhidi. kati Allah chamugamba nti bagamba oba ahlul kitab bagambe alyahudi wan nasara ne basaka ebitabo nga bikola eri Islam bagambe bajje mubeere mu bwenna okusinza Allah tabaraka wa taala omuyeka nga temumugatta ko kintu kirala kyonna wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah era mujje tuleme kufuula bannaffe tubafuule katonda mu kifo kya Allah tabaraka wa taala abantu bafuula bakatonda bafuula abantu bakatonda mu kifo kya Allah subhanahu wa taala. Allah chagamu baka tibagambe tiwala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah tuleme kufuula muffe bakatonda mu kifo kya Allah tabaraka wa taala. Omba Allah agamba fa inta wallaw baba baganyi obakowadde ensonga eyo ne bagigaana faqulu shahadu bi anna muslimun mumugambe n'abasilamu boli nabo mwenna abakkiriza Allah tabaraka wa taala mugambe timazima ddala ffe tukakasizza tuli bajulize era ddala tukakasizza nti tuli basilamu kulwa Allah tabaraka wa taala. Kati omubaka
sallallahu alaihi wasallam yabeera nga yasomanga aya ezo mulaka esooka nasoma aya eri mu suratul baqara mu aya eyokubiri mulaka eyokubiri nasoma aya eno gyetusembezayo eri mu suratu al imran. Ekyokusatu mu bwenkizo bwa السنة زنوير كبزنو إبري اللي قبل الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم مزمون بقى عليه الصلاة والسلام لم يكن على شيء من النوافل يعني رواتب الصلوات لم يكن أشد تعاهدا منه على ركعة الفجر. وبقى صلى الله عليه وسلم كان كذا جلالة تزريكو انت تيازيري كانغا إلا تاينا مراكزو نزل كم نبري زيسيبانغا كنيو nga ezirake birize tusala gatunaba kusala salatul fajr hatta walau kana fi safar nibe yabanga atambudde ngali mu safari tiyazire kanga alayhi salatu wassalam sunni ndala yazire kanga nengezo tazikola ki tazireka alayhi salatu wassalam enkizo endala murakazino ebbiri barakallahu fikum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mazumbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba yatutegeza nti annahuma khairun min ad-dunya wa ma fiha wa ahabbu ilayhi min ad-dunya wa ma fiha. Yatutegeza alayhi salatu wassalam tizezisinga obulungi okusinga eddunia n'ebigiriko. Tewaliwo sunna ndala yonna erina nkizo eyo tibogisala yesinga obulungi okusinga eddunia nebigiriko okujjako esunneze oba rakeze biri sunne gyetusala getutunaba kusala suratul fajr nkuru nnyo era nga zezaali ezisinga okwagalwa eriyo wekitiibwa sallallahu alaihi wasallam okusinga dunia nebyo bigiriko. Ekyokutaano munkizo zaazo anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yada'ahuma hadaran wala safaran ngira bwetugambye wali mu kusooka nti ombaka tiyazirikanga waddenga ali mu safari tegere kabuluganda yazisalanga. Kullu hadhihi mazma ebyo n'ensonga zonna tatamayaz biha sunnatul fajr mazma sunna ya fajr nga tutuba kusala fajr mwana watu enkizo zonnezo zaayo katina abuluganda bibitibwa nga tumaliza fayambage lil insan an yuhafidha alaiha bannange kyetaagisa ku muntu okubeera nga azekumirako wa an yahrusa alaiha hadaran wa safaran nokubeera nga azekumirako wadde ali mu safari wadde nga wali tatambudde biidhnillahi tabaraka wa taala. Wa idha fatathu qabla salat atera nebo ziba zimuiseeko ngatasobodde zisala qabla salatul fajr ngatasobodde zisala lubereberye nga tanaba kusala salatul fajr falyusallihima ba'da as-salah azisale nga eswale wedde. Allahu akbar okumanya nkulu tukimanyi bulungi nnyo nti tetukirizibwa kusati wali swala gye tusala ba'da salati subuhi hatta tatlu'a ash-shamsu okutuusa enjuba lwevaayo. Naye swalato esunna bwe ziba zikuyiseeko era kebbiri ziringa zikuyiseeko tezitusala nga tutumba kusala salatul fajiri mwana wattu tumala kusala fajiri weppa ng'osituka ng'ozisaala ng'oziriwa ozisala. Allahu akbar. Imma fi nafsi alwaqt osobola ozisaliwo wennyini nga wakomera okusala salatul fajiri wa imma ba'da irtifaa'i shamsi qayd rubhin oba osobola okuzisala ng'enjuba evuddeyo ekigero ekyenkanankana n'effumo. Obwo bukulu bwazo barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Lwekyo tetuzanyisa tuberenga tuzekwatako biidhnillahi tabaraka wa taala. N'obujulizi obulaga nti tusobola okuzisala nga tubadde nga zatuyiseeko ne tuzisala nga swala ya fajiri ewedde ojasanga hadith eri mu sunan at-Tirmidhi ya Qais agamba nti yasanga omubaka sallallahu alaihi wasallam tiyasala salati rakati yazisala nasanga nga swala eyimiriddewo omubaka ali mu kusaaza ombaka byatola salam nadda wali ebbali n'abeera nga asala erakeze ebbiri. Kati ombaka amuyitako ali mu kasonda amugamba nti osadde eswala bbiri mu kiseera kyekimu oba fajiri ziri bbiri mu kiseera kyekimu asolataini fi waqti fardin salatin wahid osadde eswala ezaalabikibwa bbiri mu kiseera ky'eswala emu. Amugamba nti nedda nabadde saazisadde yensonga lwaki nzisadde kati. Omubaka n'amukkiriza sallallahu alaihi wasallam. Ekibeera nga mwana wattu nti eswala zino oba eraka zino ebbiri
sunna eyo banga tugisadde qabla al-fajr nga tonna bakusala salatu al-fajr mwana wattu osobola okugisala nga fajiri ewedde biidhina tabaraka taala obwonna bulaga bukulu bwa sunna eyo bukulu bwa rak'ezi bbiri biidhina tabaraka taala so wekiri Allah tabaraka taala atugonze azitugondeze tuzeekwateko wadde nga tuli mu safari kubanga nkulu wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ulwaliro Sheikh Musa Sibaddi naye alimuko okubeeranga ali mashghulu shweya biidhina tabaraka taala mbadde Ahmed Muhammad Aluji naam